omu ku ba presidential candidates abagenda okuvuganya 2026 akwatiddwa ku kisaawe Entebbe nga yakatonya mu Uganda. Ate nga munnange Farida Nambi Kawempe North naye tatudde, alina okusaka oba okutaapinga ku masannyalaze, okulembeka ku masannyalaze okuva ku Bobi Wine. Akatambi akafulumizza okulaga nti bano munnange ba long time friends nga bali bonna era emyaka egiwerera ddala. Kakati munnange General Museveni bw'atyo naye ku nsonga y'enguzi, obuuma oba EPS oba enkola eya EPS, enkola eya kalimagezi eya traffic ey'okukwata abaziba emisango ku nguudo, abavuga endiima n'ebirala, abagoba b'ebidduka. General Museveni munnange avuddeyo n'akakasa nti kituufu abasajja be baali bwe batyo basazeewo okugikyankalanya basobole okubeera nga beenogera ku musimbi. Nkulamusizzaako gavana mpuliriza wano ku Uganda Atlagi nga bulijjo, yeebale ku gyonna gy'otuusaako engalo mu mikwasase gyendi nnyo muganda wange. Teweerabira aba Timo Property Consultants Limited yeebali nnyo gwe ayagala ettaka, oyagala kugula ttaka, oyagala kutunda ttaka, oyagala kuzimba nnyumba oba kugula nnyumba ewedde. Aba Timo Property Consultants Limited munnange tosobola kubabuusa maaso. Ate nga ne Hillside View Apartments gye ziri nnyo wali ku Kasozi Jjanye Entebbe Road, tuuka Ennamulanda Kitende Kajjansi obuuze ejjanyi ku kyaki, eyo ye wali Hillside View Apartments ezitembagana ng'omuntu, mulimu buli kimutwala butwazi tulotwo, wifi, security, amasannyalaze byonna muganda wange amasannyalaze tegavaako. Ate nga ne transport wabwereere, fast booking yo bw'obanga ova ku airport, transport wabwereere n'okumpimpi awo Hillside View Apartments muganda mugezegezeeko ejjanyi ku kyaki wali Entebbe Road. Ate nga munnange Maintenance Palace, aba Maintenance Palace bano balina solar systems ezitalina okugamba nti balina water heaters mu binaabiro nga zikozesa solar, balina amataala ga security gettekako gokka nga buzibye, gejjako gokka nga bukedde, ate nga balina ne CCTV cameras muganda wange zikozesa solar. Teri amasannyalaze gavudde kati teyakutte bifaananyi, nedda beba Maintenance Palace. Waliwo transport company era nga bano babayita bamukisa transport services. Bano basobola okunona ku airport, balina emmotoka nungi nnyo, mmotoka za mulembe, ate nga zirina abavuzi oba abagoba abeesimbu ate abalina experience. Osobola okubeera nga munnange obakubirako be bamukisa transport services, osobola okubapangisa, balina emmotoka munnange basobola okunona motoka weziwererako ddala. Bali ku namba 0741 90 32 73 0741 90 32 73. Alright, bwetutyo munnange kati tuke tumale okubeera nga ate tubiyitaayitamu bino tubitegeerere ddala biki ebiriwo. Kati tugenda mu kalulu ka 2026 wano mu Buganda. Ebibiina by'ebifuzi bingi, kumpi byonna ebipya n'ebyo ebikadde ebyali byebaka edda byonna babizukusizza. Essaawa eno tukimanyi bulungi nnyo nti emabegako Bobi Wine kyabakolera n'abantu abalala nti bwe babayigganya yonna gye bayitira eyo twabamanya nnyo bonna be bazze nga bayigganya. Naye kakati awo akantu ako kakyakola nti bwe basiba omuntu mu kkomera nti gwe abantu bagenda kuba bamutegeera batandika okubeera nga bamuyiira obululu. Bannaffe abamu bakyalookingidde eyo. Kakati kano akazannyo bwe katyo kakutunyumira nnyo naddala already abakategeeredda. Bwe twogerera munnange waliwo ebibiina by'ebifuzi bye badde simanyi nga ne ba presidential candidates be baateekamu dda already be baawadda gahiir ba green light mu bibiina ebyo okubeera nga bagenda kwesimbawo 2026 mbadde sibamanyi. Akaseera kakuteekawo opposition esobola okubeera nga omuntu asobola ogikontrolinga ng'etambulira kontolize bwete ezinira kontolize. Opposition eri emu yokka eya NUP ate nga nayo erimu ensolima bazisindikamu mweziri. Kale kwegamba
General Museveni okubeera mu buyinza akakasa nti opposition ye kubeera ng'emubeera mu mikono mu ngalo 5 oba mu ngalo 10 ng'aginywezezza bw'ati agikwasiza mikono 2. General Museveni kakati tulaba oba twalaba Dr. Kizza Besigye ng'atugamba nti bw'omala okuyitamu nga bakulonze basobola obutakulangirira okuleka mpozi ng'okkaanyizza ne General Museveni nti ogenda kuba omukolera era bw'ogaana weesanga balangiridde birala singa ogaana. Kakati bwe tuli essaawa eno obuzibu obuliwo bwa Nuupu jjukira nti eno Nuupu teyali mu kibalo, Bobi Wine teyali mu kibalo. Wano mu Buganda bamukendeze batya amaanyi kubanga ewalala eri kijja kuba kyanguko kuba amagye gagenda kusaasaana buli wamu. Ate jjukira nti eri ojja kwenda okwesanga nga ovuga distance ng'ovuga busaana bwokka kyerezi naye nga bakugamba nti obululu obuvudde awo buyitirivu nnyo. Kati wano mu Buganda bakoze batya okubeera nga bakendeeza obululu bwa Nuupu we wakyali omuzannyo essaawa eno we twogerera munnange ebibiina by'ebyobufuzi bingi byo mukyabiraba era waliwo munnabyabufuzi eyakwatiddwa yabadde yakatonnya ku kisaawe Entebbe naye nti bino byonna newankubadde nti gabeera mawulire naye gabeera galina ebigali emabega waago. Mulaba nti Democratic Front eyampuuga already twakitegedde nti Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda yagiri emabega yapika era yensonga lwaki omulaba nti abeera alumbagana nnyo Nuupu kwegamba byonna biraba bigatta bininga gye bigattamu muganda wange. Kaakati munnange famire wamu n'ekibiina ekya Dr. Robert Kayingo Lujja Lujja yeddira endiga bano munnange bwe batyo basobeddwa ekane mu kibira. Kakati ennaku nti ziri nnya oluvannyuma lw'omuntu waabwe okuba nti yakwatibwa ku airport ba security operatives bamukwata nga yakatonnya ku kisaawe Entebbe International Airport. Dr. Lujja ono munnange yali ava South Africa okujja okubaawo mu kukungubagana okuziika omu ku bafamire bw'atyo eyafudde. Kakati ono tebamanyi gyali tebamuwuliza okuva lwe yakwata n'atwalibwa ku nsonga ezitategeerekeka era n'atwalibwa etaategeerekeka naye nga bamukwatira ku airport awo nga yakatonnya ku kisaawe Entebbe. Kakati munnange nti bino nga bw'obiwulira nga bwe mbikugamba nti already tulina okubaawo kubanga kati essaawa eno gwe singa katugeze oba n'ekibiina n'okikola kati bayinza okuba baakola ekibiina kyabwe naye ne batakola ki ne batagenda kweyanjula wa mukulu. Kati ate electoral commission ebirina nti baregisteringa era bagenda kuba ne presidential candidate. Mumundeetere wano kati nkubuzibwawo kwe muganda wange kubanga bo bali tebakyaswala nti bawambye omuntu oba basse omuntu oba bakoze batya. Kati bajja kutukwata yina gwe bakutte batwale bamugambe bye bamugamba era muganda wange abeere nga ali ku mention ennambulule obulungi ennyo ne bw'obanga bw'oli ku bibyo era lazima nga Besigye bwe yagamba nti balina okukwata bakutwale bakugambe nti omukulu agamba bw'ati g'obadde ogamba otya. Munnange Nakimuli eyabadde ku airport ng'agenze okubeera nga anona Dr. Lujja Nakimuli sister wa Dr. Lujja yabadde n'ekimuli akikutte bangi agenze okubeera nga munnange amulinda. Lwaki tutukoleko ku bintu ebyaffe wano Kimuli mutyo ky'abazungu naye singa naffe tufunayeko ku bintu ebyaffe kati nga ki omutwalira baketi y'empafu bakagoni enseenene tuli mu sizoni ya nseenene empafu jambula bintu bwe bityo n'ategeera nti atuuseeka n'alyako takaya ntuuseeka. Kaakati munnange ono atutegeeza Nakimuli nti aba yakatuuka bw'ati aba ba security personnel ne bamukwata ewatali kunyonyola kwonna. Family egamba nti bagezezaako okunoonya
okwenquiringa ku airport security wamu ne poliisi ku information kubikwata ku muntu waabwe amayitire ge, naye munnange tewaliwo kubabuulira oba kubannyonnyola ku matiza kuli awo oba nti bwagyasibiddwa byonna tewaliwo addamu. Babagamba bugambya tetumanyi mugezeeko eri. Kati gwe munnange ampuliriza oyinza okuŋŋamba tulaba ne famire temanyi gyeri, oba oli ku mission ate ng'otegeeza aba famire tosobola kubategeeza. Naye kati kugambye nti ono Dr. Lujja nze mbadde simumanyi era nga mbadde simanyi nti aba presidential candidate twagenda kubaayo Dr. Lujja. Kati weebuuze abaamukutte bamwagaza ki? Essaawa eno mukutegeeza kitegeeza omutegedde nti agenda kubeera ku ballot awo wewali ekinyusi. Naye era still tulina okubeera nga munnange bwe tutyo tubakakasa nti abantu baasalawo dda, abantu baalonda dda omukulembeze waabwe era muganda wange bwe batyo ne bamwezimbira bo bennyini ne babeera nga bamukkiririzaamu. Kitegeeza nti ebisigadde byonna egenda kubeera diversion nakugezaako kucreatingawo bantu balala nabo basobole okubeera nga bafuna equal opportunity maybe okwenkana Bobi Wine, ekintu munnange ekitagenda kubeera nga kisoboka. Kakati ono Dr. Lujja nze mbadde simumanyi mu byobufuzi wano e Uganda nti abaddemu era nti gye buvuddeko bamunominatinga nga presidential candidate owa Federal Alliance Party. Ebibiina bingi nkugamba ebyekajja era 26 bisuubire, naye bannaffe abeeri ewalala yonna mu region zino batanzidde tugamba nti owange ebibiina byonna Baganda be babikola, nti Abaganda be bakola ebibiina era ne batukakasa nti kituufu tulina ensaalwa oba oli awo ate ku Baganda bannaffe kati bo batukolere ki? Ekyo nakyo kiri awo. Kakati munnange nti nga anominatingibwa babadde tebalina kubeera nga bamulangirira officially eri obukulembeze bw'ekibiina mu bulambulukufu nga tebanaba, naye nga already mu saakoozi z'omunda bamunominatinga nati ono agenda kujjanga presidential candidate. Kakati bano abampembe tebamulinze kubeera nti ekibiina kye kimutongoza, kubanga kati batunula mu buli kibiina ekiriwo ani kibiina ki ani ajja eyo ndowooza ne bagamba kasooke tumuvube tumutwale tumale okubeera nga tumuteeka mu layini gye twagala adde. Jjukira nti amawulire gasaasaana bamukutte dokita osanga mwogezi mulungi nnyo, njagala kuwulira ku ngeri gy'ayogera era na biki by'ayogera. Oyinza okwesanga temugenda kwawukana nnyo ku bya Mohammed Nsereko oba Mpuuga n'abalala. Kakati munnange bafamily members bwe batyo batukakasa batugamba nti ono abadde akomyawo Uganda ng'ekibadde kimulese kwetaba mu kuziika muganda we brother we Mike Serunkuuma Kinobe, era nga babadde balina kubeera nga okuziika kukwasaganyizibwa wali Bwali Nsangi Masaka Road, era nga muganda we omukulu Bruno Serunkuuma yabaddewo mu kuziika, era nga munnange bali mu kwewuunaganya omuntu waabwe gyali. Kisisuubira kuba nti wagenda kubaawo ekimutokako ekiri awo kubanga bamugye ku airport era bamututte kakasa bagenda kulaga nti bamukasuse mu lubigi oba ewalala yonna. Kati awo amawulire gatandikira awo, naye muganda wange kyabanga kyangu kuguli omulundi oba oli awo okukola erinnya mu ngeri efaanaganako bwetyo, naye kaakati tekikyasoboka. Kakati munnange banna Federal Alliance Party nga bayita mu bukulembeze bwabwe era nga bayita Musozi Lawrence wamu ne officials abalala bwe batyo munnange nabo balaze okwenyamira okw'amaanyi nti party member essaawa eno munnange bamulemesezza okubeera nti alaba abantu bejjukira offices zaabwe ziri wano Mengo bwentyo bwe nakitegeddeko, era nga munnange tulinze bulinzi bwe batuukiridde Entebbe International Airport spokesperson Vian Lujja ono naye tumujjukira Wandiga yabagambye talina kyamanyi, tannakitegeerako nti nno Dr. Lujja bamukutte yabuziddwawo, tannaba kubeera nga munnange akimanya. Naye
jjukira nti ebyo boolyawo bijja kujja oluvannyuma ojja kubiwulira mu mawulire aganajja mu maaso eyo empapula z'amawulire zibikubeewu no Dr. Good baamukwata oluvannyuma ennyo muganda wange ojja mulaba ku ballot paper. Kakati ebyo byonna bukodyo bwagezaako creatingawo bantu awareness mu bantu kubanga buli bw'okwata omuntu bw'oti oba w'onyegenya bw'oti abantu bajja mukola ki bajja kumumanya nnyo bajja kumumanyira ddala era akakodyo kaakolanga nnyo mu biseera biri naye kati essaawa eno amawulire abantu bagafuna mu real time okitegeera ate ne bagasengejja era mu real time kati gagenda okujja oluvannyuma nga bafumbyefumbye yensonga lwaki okiraba nti ebintu bingi bitandise okubeera nga bibookya nakugambye nti General Museveni annyonnyola ku nkola eya EPS era n'akakasa era kennyini yamwokya enkola eyo yamwokya yatuuka okuyimiriza bino n'agamba bannange mugenda mukyabiyimiriza kakati essaawa eno bwe twogerera bwe batyo batandise okubeera nga bakakasa nti waaliwo mbwa abagezigezi be beefuula be batamanyi nti abaali bagezezzaako kukola nti n'abagwira ba foreigners okubeera nga bahijackinga EPS system project mbu abagezigezi ekisooka kati nga minisita wa security ndi mu buweezi nze ndabira ddala nga kubanga jjukira yali yeeyimbye mu nkola eno yeta kampani eno gye tutamanyi y'abarasha gye bagamba eddolire etali nayo oyo ndabira ddala nga babeera bawadde empisa okuwooza akatale ekyo kiri awo naye bano bajja kubeera exonerated kwegamba nga bagezaako kugeneralizinga General Museveni abantu batayogera bagamba nti bagenda okuexposinga mbwe ajja kubaanika tubulabanga kati singa ebadde enkola eyaffe eno ey'okulabisa abo baali bale twabategedde dda naye General Museveni akyabaagala kumpimpi awo kubanga bantu be bamunda kakati munnange yabadde ayogera ku nkola eno guno mulundi ndowooza gwolinga gwakusatu gwakubiri ng'agyogerako ekitegeeza nti ekintu kino munnange kirabika kyamukola bubi nnyo nga boolaba bwe banaatera okubeera nga bata Dr. Kizza Besigye bagamba fayiro yabuze n'ebirala kati na bino ebya EPS system nabyo munnange bwe batyo nga babireese era nga awadde abantu be basobole okubeera nga bakama naye kirabika ndowooza bakozesa busiru nga bakozesa traffic fines system eno gitwogerako mbu nga beegase ne ba foreigners okusaba General Museveni bw'atugamba kubanga already era baleeta ba foreigners mbu basobole okubeera nga bafunamu bahikinge essente eza fines basobole okubeera nga bo munnange bagaggawala nga bamanipulatinga project wamu nga bali wamu n'abalala ba foreigners kati General Museveni agamba nti agenda kubeera aba-exposinga abantu abo bagenda kuba aba-exposinga kubeera nti nowe batyo bayagadde okubeera kakati eno munnange EPS auto system bagidesigning automatically kubeera nga kuba fine ekozesa ebitaala by'oku nguudo singa oba olina ky'okoze essaawa eno wetwogerera muganda wange kirabika ekonye kubanga bagiyimiriza Ministry ya Works yagiyimiriza Ministry ya Works and Transport bakakasa nti system egenda kubeera suspended alina ku mwezi 13 July 2025 Minister Katumba Wamala n'agamba nti bagenda gisuspendinga paka we banakola full review balabe bikiddala ebikirimu era baani naye ng'ebyo munnange byongera okulaga nti teri muntu ayinza kubeera nga ate akola ekyo okuleka mpozi nga akapitalizingira ku kubeera nti nno already bagumba dda mu gavumenti bagifuula yaabwe naye nti ekyo General Museveni nga kikyali awo ebintu bingi nnyo bimwokyezza gye buvuddeko ayogera ku nguudo ez'e Kampala ng'alaga nti ali disappointed nnyo mbu kubanga bw'ayita mu kibuga mbu atunuulidde enguudo nnyingi nnyo nga ziri mu mbeera mbi era tasobola kutegeera oba ziri mu kuddaabirizibwa oba baazisuulawo busuuzi bazikolako kitono ne bazisuulawo mbu tasobola kutegeera ekyo aba tamanyi naye asobola okutegeera omuntu ayambadde akakoofiira ka Nuupu gy'ali era ne bamunoonya ne bamukola ki ne bamuzuula naye tamanyi nti General Museveni bino biri ku mutimbagano gwabwe biri ku mutimbagano gwabwe era eyabadde
by the way yabyogedde bamuyitaani yabadde ani yayogedde wano yayogedde ng'ayogera ku nsonga eyo kale tugende mu maaso kakati nti embeera eyo nga bweri tukiraba nti Museveni bajja mu kibuga olwo bajja kulongoosalongoosaako ne Kasasiro abalemerewo kati n'amaliriza nga Museveni mu katambi akamu agamba nti ekifo kya Lukwago yakiyimamu amazzi kiba kitegeeza nti obudde bwamala ng'ali mu kuyiwa amazzi mu bifo alwanyisa bammeeya akola atya yalemesa aleese Jennifer Musisi n'abalala byonna ne bituuka ekiseera ate kati nga ekibuga kiwunya ekibuga kirimu Kasasiro si kiyonjo yadde n'akamu bye bakola substandard enguudo bazisuddewo naye kennyini nti ali confused nnyo kikulaga nti waliwo ebimwokyeza era nga kati bino byonna abyogera kiwalazima kwagala kukavaringa mangu nti yeewuunya enguudo naye ali disappointed nnyo ku ngeri enguudo gye zifaanamu mu Kampala tamanyi oba ddala zino enguudo baazisuulawo busuuzi oba mbu tamanyi naye nga tujjukira mu biseera biri Muhoozi yajja mu kibuga mujjukira bulungi nnyo Muhoozi bwe yajja mu kibuga ne batandika okubeera nga bamulambuza enguudo zonna nagenda mu industrial area eyo yonna ne batukakasa nti UPDF egenda bikwasaganya mujjukira bulungi nnyo ebintu ebyo kakati awo muganda wange tolina ngeri gy'ogamba nti obadde tomanyi emyaka 40 tomanyi nakiri wano mu kibuga mwoyita mwosula Nakasero naye nga tomanyi bigenda mu maaso Mukama Katonda kale kwegamba General Museveni akyayongera okwekubajje era nga bino byonna biraga nti eggwanga aliragajjalidde era yalivaako afa ku famire ye naye wabula teyajja kubeera nti oba akolera abantu okuliko kubeera nti agaggawaza abantu be era enkola ya EPS ndowooza olaba nayo era sitiiru ebintu byonna ebibadde nga bijja bikolebwa byonna biri under his watch naye ate atulimba nti abeera tamanyi kakati muganda wange ebyo nga bikyali awo gwe bw'otambula mu kibuga kya Kampala nti ojja genda okusanga nga gwe bw'otambula mu bitundu kati nga Old Port Bell 5th 6th 7th and wamu ne mu Lwana Road ojja kwenda okwewuunya bugenda eyo mu industrial area 6th Street 7th Street eyo streets ziri ezo zenjogerako nti ne Muhoozi yagendayo n'alambulayo kakati muganda wange okay Uganda olemwa gwekyoba omanya naye nga munnange tetundaba kubeera nga ate tugenda okulaba Nambi Farida Kawempe North ayagalira ddala okubeera nga akakasa nti naye wa mu ghetto era munnange talemye kubeera nga bw'atyo ttiimu ye akatambi kano bakatadde kwegamba nga balaganga oba nti ab'opposition bakatadde naye ate kakolera bo jukira bakubya t-shirts eza red okusobola okufaananyiza Nuupu kati bwe batta akatambi nga Farida Nambi ali ne Bobi Wine kiba kirina engeri gye kyongera okubeera nga kiraga nti bano beemanyiganye bazze bakolagana ebbanga lyonna nti era naye akakasa nti Bobi Wine muntu mulungi kubanga bakimanyi nti no okusinza ku kyaliwo mu kalulu ka Kawempe North tolina ngeri gy'osimatukamu Bobi Wine kati bafulumiza akatambi nga Farida Nambi ka interview nga ali mu ku interview nga Bobi Wine era nga amwegomba nnyo mu ngeri gy'akwasaganyamu mu kuyamba abantu ba ghetto n'ebintu ebirala engeri gy'akwasaganyamu embeera ye akatambi kawanvu ndowooza kayinza okuba nga kaliko emyaka ng'emeka akatambi kano kawanvu kali mu myaka mingi ddala ejya ddala egiri mu 10 n'omusobyo bwe baakakwatira nga Farida Nambi akyalina muwala kijuujulu kakati okutaapinga ku masannyalaze aga Bobi Wine nga bwe mwalaba Mpuuga mu church wali e Lubaga nga Mayiga agezaako okulaba nga aliraanya Bobi Wine Mpuuga asobole okubeera nga ataapingako phase gali amasannyalaze aga transmission amazibu ennyo agasukka ne mu 3 phase era ne kibookya buli muntu yenna alina okwefaananyiriza Nuupu
okusobola okukka ku ground ati bamutegeerere. NRM ejja kubisa t-shirt za Nuupu nga red eteka ekifaananyi kya Museveni. Kakati butabitanze okufuluma, twali nabo oyo tumumanyi, oyo mumanyi, nali naye. Kale abantu abamu balowooza nti ekyo kirina engeri gye kikosaamu NRM. Oke kigikosa kubanga kati bwe tuli essaawa eno muganda weno opposition mbuufu nnyo, naye ate ono alaba kinga ekimuteeka ku ground. Akatambi we kali ku mutimbagano muganda wange, osogenda n'okanoonya n'ekifaananyi nga bw'okirabaawo kyenkufuniddeko. Kankwerekereze era sigenda kusukkawo wano, tusingane mu mboozi zaffe eziddaku wano ku Uganda At Large nga bulijjo akuume.